Dakiika zino ziri mukaaga ez'akayita ku ssaawa ennya ez'okumakya naku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano 2025 eddoboozi olimo ly'omusajja wa Kabaka Medinse ligonze nkulamusaako ku makya ga leero. Puroguramu eno eyitibwa Paalamenti yaffe, tuba tunuulidde byonna tuzingazinga ebibadde mu ggwanga lyaffe Uganda. Sabbiiti etambudde etya, weetabukeeredde ku makya gy'otabadde nga waliwo omusibe yagambye nti abange saali nze Kanali ne Afande Nixon diirwe nali abukadde 7 ne tutta Kagezi oyo mulamuzi mwali mumanyi era bukeeredde badde bingi biri mu ggwanga nga yatta Kagezi alesi abakola mission ne Afande Nixon biri mawulire gonna gadde mu ggwanga era biri mu public fenna tubimanyi kati bitambula bibadde bitambula ebyo naye nga twala kujjukiza bannaffe baalugendako side ya Kagezi kubajukiza buzibu buno naye bukeeredde President Museveni aweze yeweredde ababba waya n'ebikondo by'amasannyalaze nja kufa nabyo nejja kufa nabo era byebyo. Nakulwa twabadde mu kooti nakawanyumide ku mulyango awo okwekakasa ku kyagenda mu maaso. Balooya bakulembera meya Lukwako n'abafuluma nabeekandagga nagenza okulaba nga ne beesineewonisa omukono temuza genda mu maaso nga Kaluwa taliiwo. Kaluwa simanyi lwaki Balukwako bamwesibyeko nnyo kafulu mu kooti emisango y'okulya mu nsi olukwe n'awandiika alikyadikanukiza sitemugenda mu maaso okujja mutubudde ki ekyatuyisizza siri w'amateeka eyo sibimanyi bawandika ebbaluwa bakuntumye nti twetaaga muleete Besigye essaawa 3 ez'okumakya era najja abantu babiri ne mbatikiza ku lerikonzi walebulwa gyendaba wano bamuyise mutani wa Kifeefa Jim Nakawa maaso ga Mwanyina Ssenantege Christine abeeko byanyonyola naye kati Kwago ne beekandagga ne wawabirwa naye asuubira okuba nti wawabirwa ninawandika omukono nga nti tetuyinza kugenda mu maaso sinza kukkiriza balooya bagenda mu maaso ekintu bakiyita kwekandaga ogwo nakwo naye omulonde ajja kujja tuuli bibadde mu ggwanga bukeeredde olwaleero waffe mu Buganda zanaku z'omwezi 23 omwezi ogw'onogunyi gwe tuli mu June 1966 ab'amagye ne balumba olubiri zaali 23 amagye ne galumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wali babaddewo olukiiko lwatuula nga waliwo obutakkanya wakati wa gavumenti ya wakati ne olukiiko lutuula Mbulange wano Mengo ne luwagira nnyo era bano ne bajja bwe bajja ne ku makya ne balumba olubiri lwa Beene era waliwo kuba amasasi waliwo abakuumi 120 nadduka emisinde byali bingi ne bayamba Ssaabasajja n'abuuka ekikomera wali emmotoka lyetambulawo nemutwalako nemutwala paka Lubaga mu Ekereziya yasanga ne Ali Nsuuga ne Wamala baali ku kyankya n'abawulira biki ebyaliwo naye olujjukira nti nga Muganda Omulangira Alexander David Simbwa ye bali omuze omukwata era bw'atyo bagenda Lubaga eyo ye Ssaabasajja Kabaka yasanga Emmanuel Wamala ne Emmanuel Nsuuga baali ku kyankya n'abanywa biki ebyabaddewo era ebiddako nebikunyumiza kale olwaleero mu Bwakabaka bwa Buganda tuli mukama waffe Sir Edward Frederick Mutesa yali pulezidenti wa Uganda olubiri lwe baalulumba ebirala bingi ebiri mu ggwanga era nga biri mu ggwanga mulimu ebintu ebirala bingi mulimu kyagenda mu maaso kyekigambo UPDF Amendment Act 2025 yaleese abantu ba bulijjo buli muntu ayogera ebitongole by'amateeka ebyanakyewa byogerako ye kwagamba nti amagye gawambye Essiga Eddamuzi njoga nnyo ku Lukwako kubanga agenda kujjawo natubulire waddewo amateeka gali abiri agayise agakyogeza abantu ebigambo bingi muli Political Parties Organization Amendment n'ebibiina by'obufuzi ebyo mulimu ayipo tubyogedde ebbanga ggwanvu naye kirabika abantu bakyala okwongera okunyonyoka buli muntu ajja ayogera ebintu byanjawulo twalabiremu bannaffe abazungu wetwase foreign diplomatic bagenze
ewa Salim Saleh bagenze wa Salim Saleh ne bagenda okulaba nga baga nti sebo bakulembeddwamu bakulembeddwamu ssentebe wa mawanga amagatta ag'abazungu nga bagamba nti UPDF yadde evunaana Germany ambasada wa Germany mwalina enkolagana ne rebel groups rebel byebakyewagula wabiwaabiwa wa Salim Saleh nzira mubawaabiwani wa Salim Saleh nabaga temufaayo kyali kyaluzungu kitegeeza I will tell him yaluzungu simanyidde vunulanze ayali IGG kati wakota abape mwene gamba ayiri Mulyagonja yayogedde ebigambo bingi okusabira bbaawe bambi erubaga ono ku bbalaza omugenzi John Baptist Kakoza namukyaza manyi okukkiriza obagaana n'agamba byalabye mu ddwaliro ly'e Rubaga baanaga omusonyi abarubaga byalabye mu ddwaliro ly'e Mulago teyinza olaba ye yabonyaabonye bw'atyo ng'ataasa obulamu bwa bba olwo ate banaffe babulijjo naye akulira eddwaliro omukyala n'amuddamu nti omukyala omukuusa ye omukyala yali atubuulira mukyala Mulyagonja mwekereze yali ambadde boarding nzirugavu waggulu wasinga kimyufu naye nabonyabonye okufuna obujjanjabi wa bba wange nga njala afuna akapiira mwaliira oli egesabiri kumanya nti kankaleete maama mwanadda ku 10 nti kankaleete agijosawusa tunamu nga tekaliiwo kazi nabonana ne bbaawe namutwalako ayekikeseni na nyingi namutwalako ewa Dr. Mukwaya yali mukama wange ne Mengo Mukwaya Medical Center naye naavaayo paka twesiza omukka ogw'oluvannyuma ebyo byonna badde mugwa naye eddwaliro limuzzemu nga nnyabo Mulyagonja tutengako ffe tulina ssente naffe olyoga tukole tutya byebyo nebiri mu ggwanga lyaffe obujjanjabi bwetu bifaananye abeera ali mu baalonze ne waliwo abaagudde mubagudde Kiyonga yagudde Tumukunde yagudde Nabbanja olwomwami yamuwandi Kalangwa Nambooze yagudde omulala gwomamu be bagudde basimbadde bangi Uhuru yawangudde Imwezi yawangudde Zakinyi yawangudde Haruna Kasolo yawangudde Alupo yawangudde bangi bawangudde jabamanya ne kaluwali ku radio ya Beene manya utambuli n'okumanya Bakalangwa yawangudde Nantaba bebe no ani Mulago manyi bebe Uhuru Kampala yawangudde nalabye Misa Kabana naye yawangudde byebyo kamune balwaniddemu olabe nali mbalwana bulwanyi nyate ona aba PFF bwana batuka bana bakola bati nali mbalwanyi bukana bukka bagula ne kalamu isangula amanya kibiri yazigula kakati bano olaba balwana bukka wabalabye waliwo Kiso wabalabye Semba buli Kawoya nga ayomba nifa ne Katirima abere ku BBS radio ya Beene naye olaba lwana bukana bukka kati tunagenda mukaluka bonna nga nawo Lukwago akutte bende wa president ku PFF bwata kalwana kakola batya bingi tugenda okwogerako mu ggwanga tugenda okwogerako era sijja kusimba kono kiza kwa njira okula abakatuuka omulodi w'ekibuga Kampala nga mbadde nkusuubiza nti ajja kujja tuwulire engeri gye beekandazeemu engeri n'omuwawabira gye yeekandazeemu yafuuse fashion kwekandaga lodi mayinza kutuuliza sibu nsanyuse nnyo muganda wange Medi nate okunkyaza wano era nange ntuusa okusaasira eri Obuganda ndowooza tugambe olunaku olwaleero ekyali ku lubiri abaaliwo nze Medi nali sinazaalibwa ne tata wange tenakwana maama wange nange ekyo si kituufu nze banzaala 1997 waliwo yise emyaka ena gyokka ng'olubiri luguddemu esasagge bino ebyaliwo naye nadduka Rubaga Burundi ne bazza enjoli tugikomezaawo ne tujja kuza Bwakabaka tukomezaawo ki enjoli naye tetujja kuzaawo Bwakabaka ekyannuma ennyo bwe nsoma ebyafaayo Abaganda ne bajaganya ng'Amini akomezaawo enjole naye ng'Amini ye yakulemberamu era okulumba olubiri yalumba ate era n'agamba tajja kuzaawo era Bwakabaka anti yalumba tuyige ku biragiro naye lunaku luno
nzijukira abazira nga omunira nsanafu abafe gichayimbwa sime ekitayimbwa simanya kyaliyo Allah yamujjira gana munya kumire muje namukyala Angelina n'abakoza ennyumba eyo gye bamutwala Ssaabasajja yamuzimbira ennyumba esembabule Osembabule n'abalala bangi Archbishop Kiwanuka tomwogedde kaawo kubagambye Kabaka ava wano n'abuuka ekikomera yagenda abakumi 20 abedda bansesa nti waliwo emundu y'amasanyalaze bo bayiba nti bamanyi yali automatic gaolubuze mumasanyalaze nekatibanga emundu y'amasanyalaze naye bwabaliwo bambi saaba nenya so naye Archbishop Kiwanuka ne Father Sebayiga yali bwana mukulu owa cathedral ebiseera ebyo Sebayiga yali Father Sebayiga jini namugongo Sebayiga okay kati siwa biseera bino siwa biseera waliwo n'abadde ali ekamuukya naye waliwo oli mukadde yali cathedral ebiseera byakyo onaku tebwali lungi mu Buganda tebwali n'akamu kyali kizikiza muzungu gondi wolesoyinga ani yawandika darkness at noon kali kaseera kazikizigi nzikiriza ntegeeza abantu b'e Nakasero nti ensonga zaabwe tuzikutteko ez'akatale era wiiki ewedde ab'e Nateete Kasolo katale k'e Nateete lwaki baita obusiga tali bubiri bweyogerako bwanjawulo Nateete no kubitaala ngokkiriza kalimu enkayana nnyingi kali ka Buganda akakatale sitaka lya Kabaka kuliko liizi ya Kabaka y'emyaka 99 bagiwa KCCA ne mulimu abagikyankalanya naye twabadde n'abo bangi Augustine Shaka bazze abakireiminga n'abalala famire ya Nsimbe ali Nsimbe Kikuuno n'abalala bonna bazze netutula tujja babuulira ndowooza Bone yababuuliddeko ebimu njagala kusembayo meeting nsaba Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi nduddewo okubalaba ensonga za taxi zeetaagamu amaanyi ag'enjawulo bajja kubalowoozesa nnyo nti lwakuba mwagenda mwenaabeemu bajja bimalira eyo naye mbakakasa bino ebintu byaffe mumanyi enzija gye tuze tubikwata mulowooza nti munaatuula eyo mu meeting nabo ebyo penalty ze baleese n'ebintu bye baleese bya taxi n'ebirala kyekimu ne mawejjo wa bodaboda njagala okutegeeza mawejjo wa union bye bakuyingizaamu ebikwekweta ebyo byogga nti mukwata bodaboda byabulabe so mawejjo naawe nkulinze ku Stevolo Mustafa Mayambala nkulinze Rashid Sekindi mbalinze Lord Mayor balinze sibuze Lord Mayor anti olinde bali mulinze bajje ku office gadi bayite sebo kankusobulinza bwa Lord Mayor bumuru mujje mawejje sijeko bagale musajja bayita ku radio malize tukwate ku nsonga za boda tukwate ku nsonga za taxi nabale bali nabenaale kuba mu ngalo ngako mu ngalo bali nabenaale ebyo bye baba tuttemu ebyo mawejje ensonga ze bakutwalamu ng'okimanyi waliwo yabayitako n'abagandi waliwo olumugaali naye minisita w'enkuba naye bakuba n'abagamba enkuba kebakuba banaazeeko obutategeera wammwe butategeera bwabwe nga balikawo empeeyo yagali mu kibuga twafiiriddwa Jebbi Kakooza nsonyiwa Sebo mulyagonja twabadde saasobodde kuziika we waffe ku kyalo e Kabungo w'Ennende naye kumpi Ennende kumpi nnyo n'e Kabungo era wakatale k'Ennende we twagulanga ebintu eby'ombuulo akatale k'ombuulo so naalibadde mu kuziika naye obulamu bwange n'embeera ebirala byendimu sakulaba ne Rubaga naliwo aliri mulyagonja nali wali seba abakunkumula amatu bwenti neŋŋamba bino ebigambo bye naalibadde njogera oba byetunze twogera olwalira irini mulyagonja nali wali nga mwotabuliro bwenti ng'omuntu akutunkunkumula saagala nakawuka konna kagwamu nayokayogera ebigambo akasoli akalubaga katono kagwemu olaba bunyawonyeza nze sebu twaliyo ekyamuddusa amalwaliro sente zigenze nnyingi eri waggulu yabinyonyola byonna kasule naye yagenda kukwaya ekike n'agenda ewa mukwaya yonna ng'ataasa bulamu bwa bbaawe n'ensambi yagendayo naye n'avaayo ewasa ekitoleko kati katonda kati gwe gumvunana ki kyemuvunaana mulyagonja nti ali part of government nga ne judiciary
yo bwe yajja okusaba ssente yasaba tubasasule paka kufa tebamanya basi nezedwaliro nezinayambe mulago nazo gyeziri nazo ssente so nze ndowooza tusaasire omuntu afiiriddwe omwami nafe abadde mikwano gyaffe kitalo ne mulago yagirangirira nfu yetagagenda ogendeyo mulago yennyini mulwadde pamba ali munyindo tumwegayiridde kyafuuka kijjukizo monument atajja kulala tumutwale mulago mulyagonja tayinza kugendayo kale buza batuliza Ssebunya Kasule Ssebunya balamusiza bakadde baffe abatuwuliriza kancho sinkana Lord Mayor tubeera naye wano ennaku zino panelist kati yafusewa agundi wano bitwa mwango budde bwenjawulo akatyabuwa wa bulijjo kati kannekwatirimu kati ne mukulu bumaali wano sikolimba singa tulimba singa twavaako dda singa twasiimuka dda kati nageera nsaasira mukadde waffe oyo okufa abafiirwa nga tumusaasiriddemu kuba kiba kizibu nnyo okufiirwa omuntu naye bakadde baffe bonna bayise mulago nganda zaffe infact ate nzi nga nyumirwanga nnyo okugenda emulago eyo nga nkyali muto kubanga bw'oli muto bwe by'omulwadde tobifaako nnyo ofa ku bibaleetedde omulwadde kati bikyaliyo nno kyafuse kijjukizo Mengo obukyabuziba buno obukyabuziba bulago namulete mulago tujja kwesanga emulago ate tumuwaani wetuwe tubeera kibanga bwe tugenda mu makooti biri biti eyo leero Lukwago nagenda nagamba kooti leero mpitirivu zatukoze bulungi nnyo nnyo enkere nazivuma nazijerega nazisuuza ku n'abaddeyo naddukayo beekarakasi kozi Lukwago kooti bulijjo namusalira obulungi ng'ate awaana yeekarakasa n'omusibe gwazokuwuliriza naye yeekarakasi bombi bwe batyo badde omusajja ziba muweddembe afume abaana tubazza mu masomero tubikwata empola abaana tetubakasuka bukasusi n'omuleka n'agenda yekka yanyalese ebibonerezo directive si bibonerezo tetukyalira baana temujala mukasa beeri temukola mutya kibadde kiyitirira amasomero basomesa baffe tubaagala nnyo naye bwe babwabwawo omuwaatwa bafunawo omuwaatwa ate oluusi bagukozesa bubi ne bayitawo so tubeegayiridde tukwatagane ne ministry y'education eyongere otulambika bulungi beba ina kyeyalambise nga kyayiseewo era esobola okwadijasitinga naye nti okay kino katukikole bwe tuti naye abaana baffe bafiiridde nnyo ku nguudo nga batwala mu kulambula n'ebirala byonna ate n'abazadde okuzitoowerwa emiwendo egya buli lunaku leero kuwuga enkya kulambula luli basketball mulate muleete aba prefect mu campaign zifuuse nga za Lukwago mu kibuga akati ebyo bisaana n'empaka z'abannalulungi anti nkugamba masomero balina ekintu kye bayita promu bakira ki naye bagamba promu sibimanyi ogenda okulaba nisimu mwabireeta ate twabireetawo twasomera musobola koleji muyiringanye mugira mu helicopter amasomero okwagala okwemulisa ng'ebyobufuzi ate nakyo kigenze wala ate abazadde tebalina wewewerezaako kati omwana wagamba prom wanziza omusajja omukali bwogamba prom sabirabako twatungisa ekiteeteeyi ky'omuwala kumala ttaamu nnamba nga buli lwakomawo tekyateredde ate bakitereze nimbuuza omwana ogenda mu mbaga wagenda kusoma amanya nze ndowooza tubikwata empola amanya Kasolo Ssebunya okulonda kwagenze kutya okwekibiina abenaali mwebala omulimu kwagenze bulungi obukosi mubeeramu abeejuumuula kati nga betuwulira Sembabule ekyo tukimanyidde buli kalulu balwana naye ate nze n'analisisi yange ndoza nja gyogerako olulala ekiri Sembabule ekirala sikulonda mulimu ebirala bingi kiralekaze ngina mu ddwaliro leka nafiire wano nedda sikulonda ndaba katirimu kunzi katirimu atayala kubeerako wakiso balonze bulungi obudda mpuliza okutukundi ku ttaka okuba nabadde n'enkiiko ezitakoma kiso balonze bulungi balonze bulungi
ne districts ezitetoledde wano abasinga balonze bulungi bitwala Uganda tubebaza okay kubanga bagenda batugamba nti NRM yapunguka dda teriyo ne mwabalazeeko basomba busombi mwabalazeeko kakati districts zonna tewaliyo gye batagambye titeyalonze kuba teri balonzi be NRM gonna buli district era mwasombye teri kusomba bantu bagenze ne balonda ate ne balonda bulungi ekitegeeza nti ffe tweteeseteese chairman oli gwe twayogerako y'omulimu gwagukoze yeteeseteese 2026 tetwagala bagenda ate bakutta obululu ne babuyiwa PFF yunagikola muti ani agenda okujja empapula okwesimba ku chairman wammwe Yoweri Kaguta Museveni ayagala naye wano tukandi tugikuwa oyagala inaale mu lwale ate ffe tuli balungi nti nazze eggulu asaza n'akyuse olwaleero asaza mpindi bumale bakulonzeewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebo ndi munna Kampala era bannonze mu Kampala ate ekyenjawulo kyenina nti nze sivuganyizibwa alhamdulillah njagala kwebaza Mungu olwekyo naye nga njagala kuyozayoza nange buganzi bunyamba nempitawo nga siri mulekereke njagala kuyozayoza bana NRM bonna gye babadde abayise mu kulonda medi n'okusingira ddala structure z'abantu abaliko obulemu eza district zayisemu bulungi zonna mu Uganda yonna njagala kuyozayoza muganda wange Bale mu Dasiru yazimuna wangula kyesiiga chairperson kati omulundo wa Masaka district n'akakiiko ke okulimu nnyinaze Nakanjako Mugerwa Rwasa ne Namaganda ne bonna abayise mu lutalo olwo nange njagala kugata ddoboozi lyange kusaasira omulamuzi waffe Irene Mulyagonja olw'okufiirwako omwami we kitalo naye njagala mukubagiza n'ekigambo ekigamba nti Mungu buli omu yamutegekera olunaku lwagenda okumala ku nsi era bwe lutuuka n'oba oyina ssente zitya osimbula n'ogenda medinze mu biseera ebyo ebya covid ebyasembayo nafiirwa maama wange ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omusanvu July 2021 naye yafiirwa mu ddwaliro eryo eriri awo wano ng'oserengeta ku bitaala awo naye omufu yafa ab'eddwaliro ne baŋŋamba nti sasula $65,000 okukuba omulambo ne twenyola nga oba toyagala muleke era ze nasasula okugjawo omulambo gwa nnyabo ogenda oguziika naye nga nali mu ddwaliro yessente liriko obuntuntu obwa buli kika obutala obwaka bonna nga buli kwegamba nga toyinza kugamba nti omuntu wawano afiirawo okufa ateekwa naye toyinza kugamba nti omuntu ono alaakinze alina ekibuzeeko mu kumujjanjaba kwe ne Katonda n'amusitula naye mulamuzi taliwo kamutereyo eddoboozi alina ebintu ebitono bye yayogerako n'agamba nti n'akapiira akaliisa emmere mu kuyita mu nnyindo kabulawo kaliwo n'alyoka yagamba waliwo CBC med complete blood count CBC yayogera ku NG ke kapiira nalabayogera byali byaluzunga NG biri CBC n'agamba nemala essaawa 24 CBC kwikebera omusaayi yagamba kisobola okutwala eddakiika nga 5 nabuza gwe nali naye konzi CBC kyeki Mulyagonja bino bya kooti nti akebera musaayi kwatwala essaawa 24 essaawa 24 kakati ebintu ebyo leka naawe yaleme kubuza pointi yange nze ebyo bya CBC NG ebyo byonna binasibiwakanya pointi yange eryemu nti byonna ne webibeerawo omuntu waba wakugenda era pointi ya Mulyagonja ekyakimanyi naye yagamba nali mu ddwaliro ly'eggwanga Mulago specialized hospital nali mu ddwaliro ly'eggwanga tewaliwo ebyo nikiwesa babiri munyokebera omusaayi eri yabadde mu Mulago specialized hospital kiringa nange waliwo enali kakati ebyo si bya muntu ono omulala kati eddwaliro ery'essente ate empitirivu z'empulira yali mu 6 ekirabo mirundi ebiri ati ya private yadde mu 6
naddamu 6 medi point yange gyengezako kugamba 6 private wing era ogisasulanga nange bwenasasula wano point yange olwa mulyagonje ne kakooza eddwaliro ly'eggwanga okuba liri ku mbeera eyo ng'ate n'omuntu gwe bajjanjaba ekyo kikyamu medi bwe bajjanjaba mpindi so bajjanjaba medicine ekyo kikyamu gwako ninyina ogenda kyeneewuunya nti okuba nti ye ate yabadde mu ddwaliro eryokusasulira kubanga private kusasula si mulago ono waffe wabuli egwe kyeweewuunya kakati abo abasoba omulamuzi sente nyingi bajjanjaba omulwadde we ate ne babeera nga tebasobola kugula ebyo Lord Mayor byayogedde. Yes, kubanga ekintu kyenesonga eno nkulu togibalatiramu. Nze kankubuulire kino natuuka n'endwala ekirwadde nga mu Uganda tewali ddwaliro osobola kijjanjaba nga teririiwo era nga obata kijjanjaba ngenda kulaki kufiira wano kwe kugenda malwaliro gonna paka mulago ulira ne private nga tebali tusobola kukola sajjale je nafuna konsingo si mutwe kakati ono of course bali basobola okukola ebyo ekijegajega n'obeerabeerawo kawo bwoti yes byakijega balumanyira bwanti oyino gende ebweru bobe nyini ekisakitire mulago era ne bampali kati si yakijega kijenjagadde omuleetero gamba ki bumani speaker deputy speaker yafiira mu America Jacob Olanya Cecily Ogwala yafiira wa India nze ne bumali ono tulina opportunity tutwala ebweru Kenya nange nagenda India yes bwe kibanga mukama yagira lwaki ffenna tetubeeraawo ne tutafa ku byamalwaliro nemulinda kufa alimauti bakoneko timwengedde yinza okujja lwaki ogenda ebweru w'amawanga linda alimauti ekoneko goyengedde kutwale mulago efuba okay ampuliza twatunudde ebyobulamu nga bitambudde bikyalemeddewo bibadde mulega wiiki ewedde nga mukungu w'eggwanga okufa tukkiriza kibe ne kiba fe abasiraamu kibe ne kiba okuggyako gwe Ssebunnya neffe waffe ewabumaali nange noono kibe ne kiba kimukuukana alimauti malaika ekkonakola bweyengedde ekutwala nekkonako nibakola ki noole mbuwumbi alimauti ekunona Ssebunnya emyaka 5 nga balumbibwa Kabaka tandikirawo bakadde baffe bangi batunyumiriza olutabaalo olwo ne betusomyeko obutabanguko obwaliwo mu Buganda in fact bwaliwo mu Uganda tugenda oluusi ne tukitwala nti kyali mu okay the fulcrum kugamba entabiro yali mu Buganda wano naye kyaliwo mu Buganda kyatabangula eggwanga lyonna era tusobola kubuuza mu Kalamojja nti owa ekyali Buganda ki naga nti ekyo kyali kirungi ab'Enkole ab'Ebunyolo ekyali Buganda n'obwa Kabaka oba n'obwa ati bwetuganda tebwa Kabaka tosaganda tebwa Kabaka ate mugamba nti obwerango kakati tugamba bwa Kabaka obugamba bwa Buganda kakati okutabangula institution ezo zonna zatabangulwa olwaliwo ekyali Buganda take past and present yes kakati biri bakulembeza past tulina kufuba 59 years yes present yes kati present tulina kufuba tulina kufuba kati fa abakulembeze b'omulembe guno obutazza butategeeragana kusowaŋŋana futwa kuttiŋŋana obutaddamu kuba byonna tubyagala gavumenti eyawakati tugyagala ate tugyetaaga ebyaffe ebyennono n'obuwangwa tubyagala ate si ffeffeka tubyagala naye buli bantu gye batudde abasoga baagala nabyo ebyabwe ab'Enkole nabo babyagala Profosi nabo balina ebizibu byabwe naye nabo babyagala twegendereze futwa kati tulina yes mpandise futwa tulina futwa enge okutaagaliza
okwagala okuttingana kugamba okwagala okusanyawo ekya munnu olowooza nti kujja kusigala bulungi president bitino okukola ebyo tulina okwebuulirira ate ne tubuulirira abaana bano naddala betukuliriza mu bikomera sikiwa nti omwana wa Lukwago amanyi amaka agasukka 20 bale waabwe okumwetooloola yani amukiza ofuna mu kikomera onoonyayo ekyebweru geti galawo kakati n'abange nabo balinga nabo bikoko bizungu olagawa uvaawa ffe twamanyanga ekyalo bali ku game era olaba kiki nkangula simanyi bakatuni tugula simbozi bino bitugamba future gye tulaga tutagenda kubeera Lukwago manyi nanye ekifuba tugambe kikomera kya Lukwago tugamba somesa abaana bo bakadde beffe bayitamu naffe betuyiseemu baleme kubifuna mu maaso ekitegedde ate bo bagenda kuba more integrated mu myaka 2 oba 5 agajja wano kijja kubeerera kizibu nnyo okwawulwa omuntu nti ono musoga ono muganda intermarriages so kati ate bo balina kwegenderezanga nnyo kuba olusi nekyebalwanira olusi bayinza okuba tebakikwatako so ng'omudekika mu layini emu tubagamba okulumba olubiri yali an event naye eyaleetawo enjawukana naddala mu mawanga ate bwegattako n'amadiini bujja bagira nakati tulina kwegendereza eyo embeera eyaliwo tugigirako ki sebugiyigako bwizi tugibeeramu nakati tugibeeramu gyetulimu osanga tuyiga abantu abano osanga omuntu ng'asonga mwoli nti ali bw'ati nti oyo wenyinde ennene oyo tetujja mukkiriza kuyingira ofiisi nti oyo wenyinde entono eyo tetujja mukkiriza mu ofiisi mwebiri ebyaliwo luli biwebiri so tulina kufubana kwekubiriza tulina agamba nti oyo muwadi tajja kutukulembera wano mu ssomero era tubawulira nga batwaza emisinde netugamba nti oyo omudaali eryo ssomero lyaffe lyaba angalika tajja kulikulembera mwebiri bamukoma mudaali tajja kulitwala tajja kulifuga kakati tulowooza nti embeera eyo tulina kwekubiriza nga bannayuganda tulina butagiddamu kubanga tulina kugiddamu first of all okugambye buli omu yeetaaga munne we need to engage bwekibanga cultural institutions ne gavumenti zisobagana zituule okitegedde ensonga ebadde esomooze ereeta okusoomooza eveewo buganda byebanja bagibiwe batuule bateese bagibiwe SFM edakiika ziri 19 ezolekole essaawa 5 Bumali Pindi nkaaga mu mukaaga tusooka awo sose mu constituency yange njagala nange kyetuyigira ku kyaliwo saala kuddamu okusooka okunakuwala olwekyo ekyaliwo naye Mungu atusaasidde tulina bingi bye tuyigiddemu ekyaviirako ebyo Medi byali byakweyagaliza zaali nkwe byali bya bufuzi ebyo ebyawulayawula mu mawanga mu bantu mu buki bye byatuleetera ebyo naye byatukuba wala naye njagala kugamba nti mu kaseera kano twayigamu bingi era njagala Medi onzikirize neebaze Katikkiro Charles Peter Mayiga nti okujja kwe kugezizzaako nnyo okuleeta abantu b'abeena awamu oba oli wa kika ki oba oli wa kibiina ki oba oliko obulemu oba tuliiko bonna n'abaleeta mu kiti kimu nga bannabuganda ate n'abantu abali mu Buganda bonna ne babeera wamu ne Uganda okutwalira awamu ekyo kikulu nnyo omuntu ayinza okukitwala ng'ekyokuzannya naye ebyobufuzi bino kasita biri nnyo ne bituuka ewala omuntu ayogera ne statement nga nkyamu agimanyi nkyamu naye nga tamanyi buzito bwa statement eyo gyeri eri eggwanga lye n'amaka ge gennyini mwava n'olwekyo byatuwa ekyokuyiga kingi tusaba tusigale nga tutambulira awo naffe ab'ebyobufuzi twekube mu mutima ab'omulembe guno twogere ebintu nga byebyo kubanga ffe ab'omulembe guno Medi omuntu agenda n'ayogera ekintu ng'amanyidde ddala nti kikyamu naye nga era amanyi nti butwa naye ng'ayagala waanaakyogera agenda kubulondebwa ku kifo
ky'ebyobufuzi ninga tafuddeeyo na bizibu biyinza kuddirira mu kintu ekyo kyayogedde kyovola bakati abantu olaba akavubuka tekayina kyekamanyi n'akubawo ogugambo ate abantu ne bamukubira mu ngalo ebintu ebyo twekube mu mutima ffe ab'omulembe guno tuleme kudda gye twava kubanga eggwanga eritabanguse likosa buli omu. Omulodi w'ekibuga Kampala. Baganda bange bana babiri nabagambye balikiriza nti ensonga bayinze kati gwe kumamu omuliro asikuma njogera amazima kisookera ddala tuddeyo ku kinyusi nti ebyaleetera embeera y'enkaaga mu mukaaga byaggwawo nedda byaggwawo babikyaliwo kyebali mbuuza nti past and present kyembagambye ekisookera kiri ekinyusi kiri nti Uganda yagikola muzungu n'atukaka n'atuteeka mu Uganda ng'Abaganda uli kale mutujja okuba naye mukundi mwe yatusibira mu kitereka awamu tulinamu omugabo gwa fee tulinamu obwenkanya batutulitinze batya mu nsi eno nze Ssaabasajja bwe yatuwa nkulekedde wano nkulekedde n'oyogera kamalirize Ssaabasajja lwe yajja n'atuwa olunaku lwa bulungi bwansi nga tujaguza independence ya Buganda wano e Kampala twali ku bugundi wano ku Road Kampala mugamba Ssaabasajja mukadde waffe tufe ekiziiro mu Uganda eyawamu tufa ekiziiro njagala okwongera okukiggumiza mu nkaaga mu mukaaga ebimu ebyaleeta obuzibu amasaza ga Buganda gaali 20 Obote n'asalako ne gasigala 18 nga amaze okubisa referendum eyankaaga mwena era wava resolution ya Bulange wano yagamba jja wano government yo gitwale kakati oba twalwana gali 18 kati tuli we tuli olwaleero nga amasaza gonna gasinga gayuguuma amasaza gayuguuma gali yegeyege gagala kukonoka ku Buganda ng'oggyeko Buluuli ng'oggyeko Bugerere naye ne Mawogola yennyini Sembabuli nti waliyo Saabamawuli n'ogenda ewaka Muswaga ekooki kakati olwo Buganda ebisigaddewa bano ku maapu olwaleero tebakyagala giyita Buganda bagiyita Central Region era ne mbyokulonda byabwe BNRM balondera mu Central Region Kampala and Central Region wano na complaining on the nze census tebambalira mu Buganda bambalira mu Kampala bakulyetinga region bagiyita Buganda eyo balkanization of Buganda je tutayinza kukkiriza nsonyiwa akozeseza ekigambo kya Luzungu balkanization abazungu balwanyisa eyo yonna amawanga gajja galwanyisa ekigambo balkanization okutematema obulere mu territory ya Kabaka mu territory ya Buganda nafu lutalo lwaffe lw'abaana bakaseera kamu kyovula batuyimba nga tugamba nga tujjukira bajjajjaffe fe abaana baleero katulwane nga tujjukira bajjajjaffe abawaayo omusaayi gwabwe so ensonga eno nkulu amasaza ga Buganda ogatematema ey'okubiri gwe mugabo gwe tulina mu Buganda mu Uganda eyawamu tulinamu ki Medi omuzungu bwe yatematema ettaka mayira akenda n'akalekawo nga k'abaana ba Buganda abalijja nga zino amazozi gaba bamazozi gaba okuzitematema akenda n'okutuusa olwaleero tukyabanja bakakwata wano nkugambyeko lizi yakatale n'obutale bwennyini nze ndi wano obutale n'obutale bukyabale mwasi ogamba bateese etteeka eryakyenda mu 3 lye bayita ebyaffe uliriza yes ebyo byonna twayisa dda resolution tugamba bino kisingiri bideyo Mengo kisingiri nkubuulira amazima obutale n'okwata akewandege yako katudde ekitundutundu ekisinga obunene kiri ku ttaka lya Buganda akena tete ketwogerako eyo eka namba emu eri ku ttaka nga Kabaka alinako lize gwako 6 naye batuse waliwo director waligo mu KCC nawandika ne baluwa nagamba fete tukyalina interest mulizi kati omugagga ya Kireminga osimanya bamuyita Augustine Shaka nga ye property mu erinzo okuddizibwa Buganda
ne bakutte ne bagigaba bwe bati kati ebintu bya Buganda byafuuka byakwegabanya abataka tulina bapya kakati bogende kyankwanze eyo yokola abataka abaliyo gende semba bulola abataka abaliyo genda buli wamu ene waffe ebuddu abayina ettaka eddene wano ye mu kibuga Kampala abataka kwigamba tetusobola kubeera mu mbeera efaanana bwetu nga tetulina mugabo ne batufuula emomboze njagala okusembayo ne kino ne bwofuna akantu akatono bwe kati newe kaba kasaala kenfuna mu State Hall muli ku sente za Museveni ffe twafuuka bakuwa bubi ffe twafuuka gwe wuliriza gwe tewali kisinga kunnuma please tulina obulumi n'ennyiike akasente akatono kofuna bwoti medi ne bakulaba ng'oliddeyo okuba kafika enkoko novuze emmotoka y'obwa road mayor oba ofunye akasalako noga nti mbuze akataka kange naye kanzimbeke kayumba kange emutunge olira obusungu so balina gavumenti namba laba baba bakuwayiriza laba medi uliriza labe bale ebifo namba emu Yoweri Kaguta Museveni namba 2 alipo namba 3 Anita Mo speaker namba towanze kale wa Misa Kabanda yes mwala wange Misa Kabanda abawa nze tompa kubaga yewe naremu wa miyingo ona gantingira mwe naremba kwe sagala tompa awabaliyo kati ege wabaliyo kale mu maje katugende maje sirimu amaje ate nayo no nganga yingire tuinayo commander ani maje tuinayo jenani maje mbulira ye kitongole ekyamaanyi wano nti oba NPA oba URA oba ani genda mpola tekalia majeri ya kotimasho yali seteka please tali oyo lieutenant general njagala fulu general nga Muhoozi nga Salimu Sale nga Museveni family emu eyakaguta erimba general basatu enyumba emu Museveni ne mutamaliwe ne Salimu Sale babo bazaliwa basige bazaliwa banjawulu nga balwanira kutaka lya Buganda wano balwanira kutaka lya Buganda wano nolyoka ogamba tetulinayo bajeno naka sikuna fa dakika zizino Katumba Wamala kati musajja watu jeno Katumba Wamala kati aziba binnya ku nguudo edakika zizino ziri mu mwende zolekolesa 5 ampuliza nsose ensonga ya Buganda nga tunulidde emyaka 5 ebyaliwo ataliwo boza kulinanye omuboze biki nja ku nsonga endala labula abantu bonna abajja ku kifo kya road mayor bakiveeko omusajja omuwulidde mukambwe akasala ke kafunye n'alya ku nkoko emotoka y'ejjafu bamulangira bali mwezi ono gundi mulabule bakasozi bave ku kifo ekyo iro wakyate tonteka medi bwe tuba kusoge uliriza tubade kusonga ya Buganda yes nze nkubulire eggwanga lino president lule yafuga ennaku emyezi emeka 2 binayisa n'afugako ennaku 10 emyezi 11 emyezi 11 kakati awo muwanga naye yalikaawo kati abo babale mwaka gwa 1980 ne bagenda yes naye nga independence flag bagikwasa kabaka yokwenonula nga ye president independence yali president independence president ekololo abalwanirira independence bw'osoma amanya ogamba Baginasias Musazi yali ekololo wali Yusuf Lule yali ekololo mbulira ekololo bakaziikayo abameka abatali Baganda sagala kulwana lutalo lwa madini lwa mawanga yes naye kyenkugamba kiri bwe kiti bwe lwaki olowooza nti Lukwago mumuleke akafooke bagala kuziba kololo eddakiika ziri 8 road mayor eddakiika ziri 8 zibakolesa 5 abakulu tukomye ku nsonga endala eya Buganda ngimaliriza tudde ku nsonga endala ekyakolesa gwe lawyer Elias Lukwago omulodi jantu bitambulize wamu etteka ly'amagye lyayise erya ebibiina by'obufuzi lyayise abazungu beekandaze kyekiddako omulodi kyekiddako
wali wendese nti nakati Buganda ekyabanja obumbi 5 ku property case mubimanyi naye okyawuza batese anyway tudde ku nsonga eri endala kakati ngayagambe mutubulire kale tulete ba auditor batandike bannange omulodi omulodi mweyagalize ettaka ly'abeene ensonga zezo amendment ebyobufuzi abazungu ogenderemu kirimu human rights bagamba nti omutabani awatiisatiisa olamu buli mu katyabaga etteeka gali mu Luganda amateeka gayise waliwo etteeka limu gayise UPDF yayise ejama eryobufuzi lyayise gaba abiri bakoze ebyafaayo ne abazungu ogenda abasalimusale tebagenze wani wa president bagenze eggulu kyekiddako omulodi kyekiddako Munnayuganda yeekaabire kati wulira ono kubanga Meddi semunya agenda okuma abantu okumamulira mu bantu ekire kyenkuba bwe kiba kikutte ono yagambye akulidde mu bikomera ffe twakulira mu byalo nze ssebo nga nnima muwanyi kitange nga mulimi wa muwanyi naye nga bwe twanika enkuba ng'egenda okutonnya mwana wange gyeva nobagamba nange twanule nga tennatonnya tolinda matonde kutonnya mirundi egimanyanga nti enkuba mirundi yali mu bugundi kyando yali mu kyando egimanya nti enkuba nti ejja mwanule mwana yafiira ku kimyaka 9 naliwo omuyembe naye nga tavanga bwawe kabungo enkuba egimanya ati anti yabeeranga awe kabungo yagirabiranga muyembe awo yatuulanga muyembe omunene nakati gukyaliwo gwa myaka 10 akati Meddi bw'otunulira ekiddako ekiddako Mukama Katonda byofuzi ne bannansi Mukama Katonda bintu bibiri kyekiddako byofuzi ne bannansi alina byaleeta nga ayina bya message gy'abawa Katonda Muhoozi olitiza lwaki toninda malayo statement Muhoozi ayina byazza tweetinga ng'atulaganga eggwanga eriri mu lutalo era ebigenda mu lutalo anko we oba taata wo muto gwegambye Salimu Sala atuula eggulu bwe yasinkanya abazungu kyeyasoose bagamba yabagambye oyo omwana ndowooza Jenizi mwana muto tujja mutenyinga naye Jenizi si hasola Jenizi bw'ogizza mu Luganda ayina ye we yamutadde kakati naye ekyamazima nti mu bwa Jenizi bwe oba mu kubeera nti ye muvubuka n'eryanyi limuwala na buli kimu byonna bye bateesa mu high command abikuba ku mukutu bwe babiteesa ku makya kawungeezi biba ku mukutu kakati ono yagezezaako okusiiga ekifaananyi nti ebyayogera alinga eyerogojja alogojja obulogojja mwana muto naye nga Salimu Sala ekifaananyi kyabadde naye nga ekyamazima ate geeyolese ne gavaayo nga gundi olwaleero Christmas jezi afulumiza ekiwandiiko ekigamba nti wano waliwo abayeekera mu Buganda yafulumiza districts eziwera mu Buganda n'akugamba nti abo abazungu ddala ambasada wa Germany n'aba European Union be bateeka ensimbi mu bayeekera bano jukira Muhoozi yagamba Pope aveewo wano si Pope Leo si Papa Leo ambasada William Pope owa America yes yamugamba nja kukuzaayo wamwe nkujje ku ttaka lyaffe wano Uganda deportation abazungu baatuuka n'ogaaka tumuteekeko ono sanctions naki kakati message Muhoozi gy'abadde awa ye ntuufu obunyiivu bano Sale ne muganda we Museveni bwe balina nti lwaki omwana asomola ebyama kuba ye yagambye
nti omanyi amekomanda bonna bebaze babeera nabo bonna baaliko mu nsiko naye ono ye amekomanda asoose nga talinnyangako teyagenda mu nsiko teyafuna training eri emala kakati bino byonna mwami oli 7 byakola amendment ey'etteeka yataddewo martial law eya UPDF martial law mu Uganda ngowe South Korea gye yateekawo twagigamba wano erya Political Parties and Organizations Act lyakujjako nsimbi buli kibiina kya byabufuzi kyonna oba ogenze mu iPod oba togenze eryo lyakujjako nsimbi kati ne bano abazungu yabatadde ku notice buli gy'abagamba bisiyaga yagenze kulanga tekikola n'abagamba abazungu bawagira ebisiyaga wano ezo sente zibateeka mu opposition za bisiyaga kakati buli kasente konna ekibiina kye kagenda okufuna ng'ogijja bweru bagitaginzeeko buyeekera so ategeezezza Abagermany ategeeza aba European Union ategeeza aba America in fact n'Abannayuganda abali mu diaspora nti kemuddamu okuweereza ensimbi e Uganda za buyeekera amama Mbabazi 2016 yali yeesimbyewo buli omu n'alinda ensimbi za mama Mbabazi ziryoke ziyiike wano ng'ensenene bwe tuzirinde e Masaka wapi waliwo olumwaka lugumu twalindako ensenene ne zitagwa ne kugwa Mbabazi balinda ensimbi tezaalabikako ne material bwe yakubisa t-shirts ne bazikwatira ku kisaawe Entebbe kakati mwami Museveni atugenda mu kalulu ka 2026 eggwanga agenda diteeka ku bunkenke era ekiddako agenda kulangirira state of emergency yabagamba waliwo ebikolwa mu kibuga wano wa Kampala ne Wakiso jjukira 2021 Kampala ne Wakiso ku lunaku lw'okulonda obululu tebaabubalirako bagala babugattako nkeera twagenda okutuuka saawa 11 ez'olweggulo nga batandise okubala nga tufuna bululu bw'Ekalamojja tufuna bw'Ekisolo tufuna bw'Ekoboko naye bwa Kampala wano bwajja nkeera n'oluvannyuma lw'enkeera kati agenda kuteekawo embeera kuba akimanyi wano mu Buganda bano bye beetala bano boolaba bano bayenaalemu bagambye Buganda tugenda kugyeddiza obalaba basattira bamini beetala buli wamu bagenda wano Buganda from 7 Buganda from 7 bakiwanda beetala laba akasolo beetala laba badda wali neno byakugambye ona dozi na mayanja mulabe tulina obuwagizi bagezaako kuterawo embeera nti balina obuwagizi balyoke baleete fujja eriddako so kakati wano twagenda kuba kulonda kyenjagala okutegeeza ati bagenda kuba kulonda kyokubuulira state of emergency mugirinde mwami Yoweri Museveni nkubuulira nze nabadde mu kooti wagambye gukyo twekandazze mwekanda natunulidde kuze Lord Mayor abadde kondo amanyi abadde batudde mu kooti abajjaati era omu n'alyoka agamba nti omusango lwaki yabadde atulwanyisa mbu yagambye mu luzungu nti Ingrid is beating a photograph kakati abo babadde wali efujjo byonna byolaba batadde ku bunkenke omulamuzi webatti Christine Nantege omwanyoko w'Ekkobe nga mukazi wattu ali ku bunkenke nga tuli mu kooti naye eringa general court marshal bulijjo gwegiwaana Chief Justice yennyini yagamba nti mwami nga tutandika omwaka guno werabidde nti ekintu kya bail Museveni yagamba actually nayogedde ne Chief Justice ebyo bya bail byaweddewo ng'omwaka guno tugutandika n'agamba agenze mu PDM era bagambye agenda ejja kati kulambula PDM naye tewali agenda kufuna bail na buli kimu na kino so ekisooka tewagenda kuba kuvuganya mwami Museveni kyekitegeeza mu byofuzi ebibiina tebigenda abantu ba bulijjo ekyo kyenkugambye ekisooka mwekaabire buli omu candidate wa general court marshal buli anaakoyogera ku kyebyobufuzi bagenda kuggulako gwa Naggomola Medi olaba kati bateekako olaba bakwata nsimanya Edi Muto ne bamuteekako gwakubibwa akasimu ne bateekako robali kati buli gwakwata robali buli muvubuka yenna gwe bakwata nti wanop wafi wa PFF bakuteekako musango gwa Naggomola nga bolaba bafe bebajja ekisuumu ne bateekako terrorism treason Besigye ne bamuteekako emisango gijjo nejjo bayongeddeko n'ebirala webityo so ebitange bijweteke gwe naawe ali eyalowooza nti oli wa byabufuzi bigenda kukusangayo ekyokubiri kyekugambye state of emergency kyekyo state of emergency
yembeera eyakazi president yabavuddeko asigalawo nagaa katakyakolera ku ssemateeka omanyi ojjukira linga state of emergency oga nti amateeka muga suspendinze olw'embeera eriwo kino Chris Magezi kyalangiridde nti abazungu bawagira ebikola eby'obuyeekera. Chris Magezi mwogezi w'amagye agambye mu Uganda walimu abayeekera. Yagambye mu Buganda waliwo abayeekera. Mu Buganda waliwo abayeekera. Kakati ekyo ekiddako kwe kudikiralinga nti waliwo state of emergency. Bakwata solo kuyiwe kuki. Kati panda gaali. Akomawo. Panda gaali olwedde kyekiriwo kigenda kweyongera. Kinabe nakawanga bakwata abantu bamwe. Panda gaali nyinza okubanga olwaleero omanyi kati mimbeera gye tambulemu ya nkoko ya mutamivu. Nyinza okubanga n'ekyokedde wano olwaleero ekiro kya leero simanyi gye ngenda kusula. Panda gaali. Ekino ekyaba ekyeguni ngo kibuseko mangu ekyensimbi political parties bill. Ekyo nkikonyeko bwente nti mwami Museveni bano baga ndote ku dialogue kyeki. Dialogue kwe kuteeseganya kuba kwa mpaka kakati kwafuuse kwa tteeka kwa kifuba olw'ensonga nze naliwo nga tutandika iPod nze omu ku baagitandika era twagenda tugi benchmarking eggana naye nga sente mufuna uliriza sente mufuna bakagula katonedde dda kikatewera nti abadaaki Netherlands Institute for Multi-Party Democracy Nimudi yakola omulimu munene nnyo mu Ghana okuyamba okuva mu military rule ya Jerry Rawlings ne badda mu yaba civilian ne bagamba kye tubatuleeta wano nga kyakaseera ka kigere era bulijjo bakola na ndagaano bulijjo kyanda iPod ya ndagaano era nga ndagaano ya myaka 5 era nga eggwako ne bagizza obujja. Kakati engeri gy'oleeta ebintu ebyali ebyakaseera akatono nga byandagaano n'obifuula byabuwaze byatteeka kyenkugambye nti ekigendererwa kusiba natti ku nsimbi ezijja mu bavuganya mwami Yoweri Kaguta Museveni ezibadde ziva mu Electoral Commission nezikati nekino kyeyataddeko abazungu nti bawagira buyeekera muzaako ki bannayuganda bw'oba ogamba mu article ey'okusatu buli munnayuganda baamu obuvunaanyizibwa okubanga otaasa eggwanga lyo nga livudde ku ssemateeka n'okulwanyisa oyo yenna abaakola ekikyamu ku ssemateeka. Kakati ekisinga obuzibu bwe bannayuganda ogamba nti kakati mwe Lukwago muzzaako ki kiki kisinga ekikuntabula neggwanga si lyange bwomu nange mpaddeyo mwewe na byabufuzi mwabasakanyole muwanvu tulwanira ssemateeka tolina kubawa byabufuzi weka buli munnayuganda kimukakatako kanzije Lukwago mpindi bumali sewunya kakati Uganda nsi nnungi nnyo buli lwetuka mu biseera bino naddala ebigenda mu kulonda abantu bateekawo embeera ya kusunga ya kutumbiiza buli kimu kyonna tugenda tulabiye Uganda egenda kuggalawo bodaboda mu parking abali mu nnimiro ezimwanyize mulima mu tumanyi tugenda mu kibaita panic mode batutwala mu panic mode twagala ne tuvugibwa naye Katonda ono naye mulungi tugenda okubiyitamu byonna newebuuza abazireeganga naye sibo nga ate ne bwebaseka tutambule tugende kakati twagala kukakasa bannayuganda teno Uganda nga bwe yaliwo emyaka egiwedde era ejja kubaawo ffe nnyini ffe tulina okukolerera emirembe gye twagala n'okuteekawo embeera gye twagala. Akati bwe tuba amateeka bagayisizza nze mbagamba bwe nti yotasula togererayo wana bibya abali mu parliament bennyini twava wano nga tugambe nga bagambye n'okugamba n'ekirango kiyise nti banaleero ku luno bujo simamuga nti tudduka mu parliament tugenda kutuula tuteese tusoye ensonga kawairo ku kawairo ningamba leero mukama baba mwoyo abatuddeko bulijjo nga kye tubasaba nze nina mukadde wange bamuyitanga Lukyamuzi yabeeranga kabonero eyo yampa ku butabo bwa legiko nga tubagamba nti tulaba abasajja mu myaka egyo gya 6 nga bateesa nga basoya ensonga nakati ne boosoma Hansard otegeera kye baali balwanira obwetwaze n'ebirala byonna
nga babiteeka mu bwino ne babyogera maaso g'abazungu ne bawulira kitegedde basipika bamu nga bayindi baki naye nga bwasoya ensonga era ku luno twali tumanyi nti mwoyo atudde ku opposition bagende batuule mu parliament bateese kawaayiro ku kawaayiro ne bayisa n'ebirango fakiti byalinga birango press conferences ku luno this is our space tugenda kutuula tuteese obuwaayiro obwo bitubujjemu ne batabujjemu naye tunaba tubabuulidde on record nali ndi mu mirimu ngenda okubira nti abo obasaawa nga musaawa nga nti abo opposition bafulumyedde nimbuiza bafulumyedde ti batandisaawo olutandise bati ne bavumagana mwawo n'abakulembeze bannaabwe ne bafuluma bonna ne bagenda engamba yii abantu bwe baatuma okuteesa ne batuuka mu lukiiko nga n'oluzungu balumanyi abalala ne masters bazifunye lwaki tebatuula twalina lukwago ono mu parliament mu lukwago ebintu byonna byataakola sijjukira lukwago ono kandagga mu parliament ne baba yakandagga yatuulanga n'ateesa n'etteeka lya KCCA wekandaggako n'etteeka lya KCCA wadde yali agamba nti B naye yatuula n'aliteeseza era n'abuukayo n'ekigambo kya Lord Mayor yakireeta ono yekakense yaleeta ekigambo kye bayita Lord Mayor netubuuza Lord tomubuuza nze ngambye nti taito ya akulira ekibuga ajja kuba Lord Mayor yalagira yatulagira netukkiriza olw'okwagala okukola ki okutambulira wamu waliwo bye twakkirizanga Lukwago nga yabireese kakati bannaffe badduse mu parliament etteeka lyayise ffenna litukwata kati etteeka eryo amagye gaalirambise bulungi naffe ba civilian batulambise mpindi okwata uniform y'amagye n'ojambala n'okumbakumba mu kibuga oba n'okumbirakumbira eyo mu nsiko bwe bakukwata osibira mu kooti maayo civilian gwe bagamba yono civilian kiwagi sikwata nkumbi ogenda mu nnimiro mbwe etteeka likutte nedda opposition owa government omupoliisi atenda ku bintu balaba bayingiza amakomera ojja kuyingira mu komera ng'okoze etteeka birigaana okujjako nga tebazzeeyo ne bakyusa eddakiika ziri 17 ezakata ku ssaawa 5 nyongera kwebaza nange osinza okuliza 88 katonyeza 8 otukola obulungi obutali bwa bulijjo kubanga ojja kutambuza obubaka mwaba batawulidde naye tuli mu weekend nakolerwa 6 Ogwokutaano ekifo kyolina okugenda okuwummuliramu mukono abantu bo bakiyita Forest Park Resort Buloba. Forest Park Resort Buloba kiri ku mailo ziri 9 ku luguudo lw'Emityana ve Kampala tuuka e Busega genda Butere ojja kulaba ku mukono gwa kkono ng'okkirira otuyise ku share erya Total oserengeta ku mukono gwa kkono gyokola ekipande kinene kiriko nti Forest Park Resort Buloba ojja okumanya nti otuuse ojja kuyita mu gate olengera ennyanja ebeerako emizannyo mingi gye beta ziplining empanvu nenyempi era mu nnyanja mulimu ebyennyanja gwe nyini weevubira ekyennyanja kyo wulira eddembe eyo nessanyu weevubira ekyennyanja kyo mu nnyanja gwe nyini nebakisika oli n'okyerera n'abantu bo ebyesuubi by'abaana babalowoozaako ne weebiri naffe abantu abakulujja ne bujjukanyaamu waliddewo ebiseera ebyo niwogendako mu kyesuuba ekyo bw'omala ekyo waliwo ekisaawe basambira emipiira kino kikuyamba okulaba nti okuma omubiri gwo nga mulamu bulungi kati kira kitugamba nnyo waliwo obusaawe bungi obw'omupiira buno buliko ennaku zino ate obanga yalavuga mu motoka wazi bayita bagi ovuga amaato walutimbuilding bingi byokolerayo ekifo kigazi bulungi fe ab'embaga tulagewa osobola okuteekawo embaga 3 namba ekifo bakiyita Forest Park Resort wa Buloba nga wa ku miles 9 bw'osanga Forest Park Resort bagula kuva ku balaza paka ku Sunday enkyendo ng'eva ku Sunday wera ennyimba ezenkadde eno buli ekyenyanya n'abantu bo abandi bazannya omupiira walabako n'abantu n'onyonkyusa ku mbeera etteeka ly'amagye lyazze n'owummulizaako awo nakampuni ku byofuzi bya Nsereko
kangende kati ku Forest Resort Park pomulekaawo waya kubookinga meza ya kubookinga ntebe ya mulyono twane banno bomanyi mugalimi berumu ngokuba essimu 075 700 544 Forest Park Resort Buloba mabiziri mwenda okuba essimu endala 073 101 509 Forest Park Resort Buloba miles mwenda kati abantu bulemu walaga tune ku email electric mail forestparkresort@gmail.com mutuwezo bubaka mujje ku Forest Park Resort Buloba mkyuse kubulamu basanga ku miles mwenda ku luguudo lw'Emityana jangu n'abantu bo kimusana kibaayo bakulayo meeting kyonna kyoyagala kiri ku Forest Park Resort Buloba miles mwenda luguudo lw'Emityana mwogo kuluma wasanya ku side M amagulu galimu omuliro amagumba ganyiga discs nigasesero ganyiga nerves kati owulira obulumi ng'olabye newa muri mulunyi tuli ku CBS eggweno lino gyokunira omugongo bakujjanje onere ddala ku sente entono bakola therapy treatment bakola massage bajjaka wakati baita home care treatment yakujjanjabira waka ku sente entono ddala ino sidwa yakwata teri bafiirayo teri mochari sidwali gonero ono mugongo bali kawempe ku 5 esimu 075M 19 asatu00 akawempe katale walo mmole kulina nyaa plaza ojobalaba 076 5 5 asatu era wena omuntu asibichi ekipimu mu kiwatu konzo batawuliza CBS ngabaonya amagumba gye bali amagumba gasesetuka abakujjalira ku sente entono bakujjalira na waka bali ku simu 075M 19 asatu00 oba 076 5 5 kimwe sebunya sebo bade nkugamba nti etteeka lino president bw'anaalisaako omukono byebimu ku bannaffe bano ba kanso Lukwago bye bagenda okukozesa singa baba n'abakutta omuntu nga bamujweteseeko ebintu ebitali mu tteeka ekitegedde bano ba Lukwago bennyini tewajja na kuyita mwaka ng'etteeka lino yennyini lye bakwotinga lyebalambika lwaki ono wamukutte ng'ate be bawulereza abo bana abatutteyo zino kkooti zisobola kukola ebyo kakati kkooti nazo zisobola waliwo ekintu ekitali kya bulijjo si kya bulijjo omusajja wamuwulidde wano nga aweza wadde omusango guli mu kkooti gwa Kagezi nti ffe baatugula $700 busente ate ne batuwaako mitwalo bwe buti tukaba buli omu n'awulira obusunga singa teri mateeka gakwata bantu bano twandikoze tutya so nze ndowooza etteeka liyise bannaffe oba babadde batabaliyo etteeka liyise be bakyeyagalidde be byakutaddemu jjumula ne bafuluma kakati ffenna litukwata kiri eriffe buli omu okusoma etteeka eryo n'omanya ebyokukola n'ebyotakola ekyokubiri kibadde ku of course bagenda bakikozesa essaawa zino nga weapon ekyokulwanyisa gavumenti mbi nalabye n'omuntu ogw'amaanyi by rule of law byamateeka biweddewo akati bakoze etteeka naye nagamba nti byamateeka byakoze nalabye monitor by rule of law abantu baffe buli kintu bakifuula ennaku zino bakita weaponizing buli kintu bakifuula kyakulwanyisa mu byabufuzi era emoto y'ekibiina kya Lukwago weaponizing kati bo buli kimu bagenda kifuula kyakulwanyisa etteeka eryokubiri erya interparty organization for dialogue be bagunjawo era Lukwago no si bwe mulundi ogusoose okujja gamba nti be bamu abatandikawo ekintu ekyo ne bagenda eggana anti buli kimu kyabasanga ebweru ne baleeta naye tebamanya nti kibuyaga bwajja atwala ne byatakola ki byataleeta mayinja bwe yayimba kakati bo bennyini be baleeta ekintu kino kya interparty dialogue nti entabiro y'ebibiina by'ebyobufuzi we batuula ne beegeyaamu
nga bono babadde akola ki okutali badde musango si musango naye lwaki ate bakiteekamu etteeka nti olina lwampaka tuula nange era be babitabula nkugambye be bagamba tugende we tunaateesezanga ekiri mu constitution nakyo kirala naye bakibuukako ne bateekawo kino era kino kye bassaawo kye bakulembezera kye kibadde kibawa ensimbi byebimu ne walukyendaba National Consultative Forum kyekimu nkugambye bo bennyini be babitabula ebibiri senga baali baagala kino interwhat bakiyita interparty consultative forum forum bo bennyini national kati ekyo kye bandifudde omulamwa kye bandifudde omulamwa nga ne sente mwe ziva naye kiri bazijjayo njoza nga mulimu ne bano development partners baffe ne bakola ensawo eneebatuuzanga ne beegeyaamu kakati bwe bakola ensawo okwegeyaamu ne bakuddukamu kakati nga baagala oba tetutudde ffe mutuwe omutemwa gwaffe kati ebyo nabyo byakifere abantu boogera ku corruption that is corruption 311 togenze mu lukiiko kyokka bagaba soda omanye ennaku zino bakola embaga abantu abalinaawo ku mulirwanaawo balinda akalango bannange saawa yakulya tositukanga tebakuyimiriza ogenda emanju ng'abavudde abayita mu nsuku abajja ku layini be basinga obungi abali mu kidaala kakati nabano kye bakola tebatudde kuteesa tebatudde kwegeyaamu baga tutuule nga baga nti mututuuza mu state house twegeyeemu nti ate ekololo lwaki tutuulayo ekololo kugamba be batyo buli kimu nga bagamba bakiweponizinga okukinafuya n'okifuula ekitali kya muzinga ezo sente bafuna ebibiina byonna bigabana NRM egabana naye kati NRM okugabana nga tebatudde bagale tutuule waliwo ne secretariat akati boba sente kakati era bye beekoledde etteeka ate bebadde bazifuna akati ayagala anaatuulanga ne beegeya era bye babyekoledde ekisembyeyo wadde ogamba kya abazungu bano kyabadde human rights dembe eri ne bagenze ne bagaga omujamani gwe era obutiitizi bannaye bo bennyini babadde balina ebintu bagenze okulaba nga baagala ku byankulaakulana ne basaba basinkane omukungu waffe owa gavumenti owa operation wealth creation akola ng'ani mu gavumenti yakulira operation wealth creation n'ofiisi weeziri n'emmwanyi abantu baazifuna n'ebijanjala abantu babifuna abalala balimu eri mu gavumenti se government department ifuna ne sente erina n'emisaala n'abagikulira waliwo ebitajja n'amateeka waliwo ebijja we batuuseeyo ekyabatutte byabadde byankulaakulana nga baga nti owaaye waliwo omukungu wammwe yatuvumye yatugambye era tuli mu kutya kw'amaanyi nnyo kakati bannayuganda tulina omusajja bamuyitanga Tamale Mirundi yagamba nze ntambula n'ennyondo bwe nakusanga nkukuba Tamale Mirundi agenze nakufa kugenda mukama amuwe ekimuli ky'emirembe yakuba n'ennyondo otegedde akati waliwo ebintu ebimu ebitandisitudde muzungu EU delegation ya EU kati muwozi gwogeza ku Tamale nti yakanga bukanzi ganja kujjako mutwe gwe kabombi yagujje kwani gwe besije nja kutsala anti mu social media yabeera mu social talk so alinga Tamale Mirundi social media it's not official oba watawandiseko ki oba wandiseko bya mukyala we oba wandiseko bya girlfriend we oba wandiseko waliwo bwe yagamba nti Kenya njirumba encha Kenya yajirumba nakati egundi tugenda akati waliwo abazungu batitidde batitizi kutitira balabye ko mu Uganda dduka oba bana Uganda baduse ne bagenda babawabira okimalizo te kino kati nze ndowooza waliwo ebintu ebimu abazungu bw'amagezi abazungu tubawa amagezi bawegwe bawe tebalaga butitizi bwe butyo tebalaga butitizi bwe butyo secondly ekyato omwami nalumanya nedda sinye mizamu z'abangeye fenna sirugero abangeye fenna ebigambo bya ekyato omwami nakola tubirabira ku social media
tubirabira ku social media. Of course ebimu naffe bitunyiizaamu. Naye tosobola kusitula abantu 40. Butitizi. N'otindiga eggendo. Nti tugenda sawa mukaaga mulamu tudde. Muteesa tugambe tutya tumukolo sebo bawandiike obalaba nti kintu kigenze wala era kibatiisiza nnyo babajja kubaddamu officially bagenze kunyumyamu era banyumizaamu ebimu twabiwulidde naye bannayuganda tulina kuba bakakkamu buli kintu omanyi bintu by'ennaku zino buli kimu tukitumbiiza ate ne twerumya emitima. We are supposed to be a happy society. Mshtegedde akati obuntu obumuntu tugere ntubufumbirya ne tubu Uganda banaitwe obwebindu ati tumulide mukulu Lodmeya ngatandika bandange Uganda si tugenda mu bugundi tugenda mu ye ategedde abali ku ddembe basekerera abajeera naye okiraguse ogambye nti Uganda twekola ki twekabire tugenda tejjana kuba bululu kugamba buli kimu twakyagala mu supu panic mode nkugambye okuva nakati paka akalulu kanagwa nga tulimu ebyo buli wawulira akayinja ku nyumba yo fubuluka misinde olutalo luzze so nze ndowooza nti tube bakakkamu. Yes General Muhoozi ali mu institution namba nsubira abamagye oba simayi emiwendo gyabwe bali mitwalo na mitwalo batwala ne balina bye bamanyi nti eno komandi balina bye bamanyi nti ebintu zayogera mu kubibye. Of course naye tumukubiriza ekifo kyalimu kya buvunaanyizibwa nnyo kyayogera abantu ba bulijjo amateeka lwaki tavunaanyibwa kwebyo nawe byotali mu mativu nabyo gwotera okuwaaba tandikira ku ekyo koti nawe omanyiza. Yes sir. Mpindi bakusimu Medi mateeka mwagayisiza sala kuddamu amateeka gayise kyekiddako mu parliament ekiddako eri Munnayuganda ne kulonda Munnayuganda asala amagezi yeewala ebyo ebyayisiddwa mu mateeka ate nga byewalika. Medi nakugamba wano emabegako eri nti simanyi lwaki naddala bannaffe bano aba opposition ensenga eno bagifudde ennene nnyo kubanga etteeka lirimu ebintu bingi nnyo naye bo bajjayo kantu kamu k'abantu kugenda mu kooti y'amagye ba civilian naye ba civilian tebagamba buli civilian. Medi etteeka lino ligamba oyo civilian gwe basanze n'ebintu by'amagye oyo civilian akozesezza emmundu n'atugunjula bannansi. Bannayuganda banyola mu ensonga tono nnyo civilian kyeki. Civilian ye muntu atali mujaasi nga atayingira mu bujaasi omuntu nga tali mu oli bwaga civilian ye muntu kitegeeza ki mulimi lwaffe ye muntu atali mu magye ate atayingira mu magye ekimwe ekyo atali mu magye atayingira mu magye nti buli tteeka lirambulula omuntu gwe baba obugirako nali netteeka lyalambuludde civilian gwe oyo yennyini gwe anti gwe mbooza abantu babamumanye atali tewagala ku civilian gwe anti kibuzo kiri kimu tetwogera ku Medi sebunya gwoyingiddemu oli bwawuza nti civilian kyeki goddemu otya etteeka lyogera civilian yaabwe lyogera civilian yeewadde ebikozesebwa amagye era nakola ebyo abamagye bibandi sina amagye bibandi sina nakola ebyo amagye bibandi naye bamudescribe nabagati ono civilian gwe twogerako wammanga yo yakutte tools abamagye nakola ebintu bino wammanga bamwogerako era bamunnyonnyola bayita tools amagye Medi mwemuli kawunda kanzi jawo sebo kampe obudde bwange bamwebyo yabinnyonnyodde kitegeeza teyabibaddemu na interest otugenze wali civilian yani akati civilian yani Medi yoyo Mpindi Bomali Medi mbadde nkyanyonnyola civilian mu context ye navunaanibwa mu tteeka lino
yoyo ayina emundu ayina bomu ayina ebyambalo by'amagye n'abikozesa okutulugunya bannansi. Kankuwa ekyokulabira ku Medi mukadde waffe Jeno Katumba Wamala bamukubira wali amasasi ne batta n'omwana we ye Mukama n'amusaasira. Kigundu bawama Mafiina bamukubira wali ku Northern Bypass. Abiriga bamukubira wali Matugga Kawanda. Gundi afande Kirumira bamutira wano Gindi masasi. Omukulu waffe w'ekika ky'Endiga bamutira wano masasi. N'abantu Kagezi omusango nawudde wano nga ne CBS esoma nga ne bamutta. Ne omuntu ajja n'emmundu n'akuba abantu amasasi n'amala n'abuukira bodaboda n'adduka. Kati gavumenti egamba nti oyo ayina emmundu naye ng'emmundu eyo agiina mu bukyamu. Gavumenti temumanyi nga ayina emmundu bwe tumukwata nayo ng'atulugunyiza abantu ng'akoze eti ye tumutwala eri gye bavunaanira ab'emmundu. Kyokka nze Mpindi Bumaali nina emmundu naye emmundu yange gye nina gavumenti egimanyi nti Mpindi Bumaali ayina emmundu namba gundi ne gundi ne gundi ne amasasi beegati agafunye buli mwezi guno yafunye gano. Singa omubutanwa obangwa mu kavuyo wano nga abayaye baagala okuntugumbula nenjijayo emmundu mu butanwa naye kuba omuntu essasi bantwala mu civilian courts gye bampoleza kubanga emmundu yange emanyiddwa mu mateeka nti emmundu Bumaali Mpindi agina agiwera ne license tebantwala mu court martial. Naye ono ayina emmundu nga yagifuna mu bumenyi bw'amateeka gavumenti tegimanyi gwe batwala mu court martial. Medi bannayuganda baleme kwerabira nti eddembe lino lye tuyina ne lino lye twogererako wano lyayina gye lyafubutuka mu mbeera nti gavumenti oba amagye high command gateekawo embeera etanyooma mundu kugitwala nti kyakulwanyisa kyakuzanyisa. Genda insecurity eri e Congo eri kuba nti buli muntu ayina emmundu nga bw'ayagala. Bwe babadde debating etteeka eyo Medi ababaka baasituse ne boogera omu ku bo yabadde Peter Ogwanga n'agamba maama we bamasasi ne bamutta nga babba nte ne taata we n'omulala n'agamba nange baagira muganda wange babakuba bwe bati ne bajja ne batwala ente asimanyi babayita batya abo bakalacuna ne badduka. Kati abantu abo balina emmundu tezimanyiddwa bayingira ne bayingira wano ne bayingira wali ne bw'omutwala mu kooti eno eyaffe eya bulijjo ekinavaamu bati nga bano baye Lord Mayor bagenda ayina eddembe ery'obwebange bamuwe beyiro yakabala y'ennaku 3 kyokka eryasse muntu. Kakati eri mu magye balina gundi gye bakola ki gye bakwatamu ebintu. Nze bwe mba saagadde kuyingira mu ekyo emmundu bwe mba njagala ngisabe mu mateeka ngifune gavumenti emanye nti nina emmundu. Medi nze nagenda ekyankwanzi lumu ne batraininga ng'ababaka ba palamenti ne batuwa ebyambalo by'amagye ne bamala ne bagamba nti ebyambalo waliwo omubaka eyasituka n'agamba pulezidenti mutuwe ne ku madowadowa. Omulala n'agamba pulezidenti ebyo byonna bye tubibawadde kasita mukakasa nti mubiwandiisiza wano nti tukumanyi nti oyina ekyambalo. Nagamba nze kyange siina gye nkitwala kubanga lwaki neesembereza ekyambalo ky'amagye nga siri w'amagye. Lwaki nyambala eggwandula ly'owa Levulandi nga siri Levulandi. Era we ndyambala ne bankwata ne bantwala mu kyaki banvunaanire mu kyaki oŋŋamba otya nti banvunaanye mu bukyamu. Medi kansembyeyo kano nga tonasembyayo ekyambisa civilian nabadde n'ensonga yange wali civilian ng'avuga b'amagye wali civilian ng'avuga b'amagye waliwo civilian avuga ab'amagye waliwo w'amagye avuga ba civilian. Kakati oyo civilian avuga ow'amagye bw'aba ayina emmundu mu mateeka kyekiki kyenkugambye nti Mpindi Bumaali Medi nawe oyinza okusaba emmundu n'oyo omukyala akuliraanyaawo emmundu ya ddembe okugisaba kasita oyita mu mitendera eresi 1 eresi 2 eresi n'ogenda yonna ne bakuvetinga osaanidde paka ku district ne bakuwa emmundu. Kakati emmundu eyo gye bakuwadde eri mateeka emanyiddwa era etteeka lino ligamba wenfuna akakyakyaganyo oba ngudde mu bafuuti soja ne bagala okunkolako obulabe nenjijayo emmundu yange ne mbabalula
envunaana gye banvunaana ngende eri mugundi mukoti za bulijjo naye singamba ne AK47 oyo ye civilian avuga ow'amagye oyo ye civilian avuga ow'amagye avuga civilian ow'amagye avuga civilian ate oyo asigala w'amagye ate ono civilian gwavuga tekimukwatako okiriwa nga waddewo obuzibu bwonna ono ow'amagye alina gwakubyawo tamuteeka ku fayiro etteeka lino tabira ku fayiro etteeka lino kyenkugamba etteeka lino buli omu lirina engeri gye limwogerako lwakuba abantu boogera tebannaba kulisoma abasigaddeyo mu palamenti waliwo obuntu bungi nnyo medi mwabadde 197 abenaremu 197 temukyejusi kyemwakoze kambuze gwaliwo medi kyenkugambye mulimu obuntu bungi nnyo mu tteeka buno obuwaayiro bungi nnyo abasigadde bwe bayambye okukyusa kankuba ekyokulabirako omuntu gwe bavunaanye mu kooti y'amagye nawulira tamatidde na kooti eno esooka bagiyise unity court marshal agenda n'ajulira mu division court marshal n'amaana agenda n'ajulira mu general court marshal bw'aba tamatidde twataddemu akawaayiro agenda mu kooti zino ez'ebweru kooti ez'ebweru nezigamba bw'aba tamatidde ne bino ebyamagye agenda afuluma najja mu kooti ez'ebweru kooti ey'ebweru negamba abamagye mwasaze bubi omuntu ono mwamusalidde bubi ku nsonga eno n'eno n'eno ne tuteekawo nebbanga si kubeera eyo omuntu ali kooti yasalawo bano tebakitadde mu nkola abaliwa kooti ne supreme court lukwawe mwalidda wedi gundi kabaziguluka winidro ne basalawo kijwa ya supreme court yasalawo ki kabaziguluka supreme court nga 3 mu January na mwaka yasalawo ki negamba nti abantu ba bulijjo tebatwalibwa mu general court marshal tebalwa kikyasa kitibwa mu njemwe kooti yagamba tewaliiwo tteeka bwe tusomye UPDF act ekkiriza kutwala muntu w'amagye mu kooti civilian kutwala civilian mu kooti marshal bomba mwagala okukola ekyo mutereeze teeka kati medi njagala kuddamu ekyokubiri era mu bimu ebyatwekeddwawo twagambe twali wa Road Mayor oyo n'agamba nti omulamuzi asala kooti omusango teyasoma ate wamala okugira bwati nga ayimirizaamu kooti ate ono simanyi kooti biki najja n'amubuulira kati muteeka muno twagambe omuntu agenda okukulira kooti marshal ateeka okuba nga akolifayinga n'abalamuzi ateeka okuba nga akolifayinga okubeera omulamuzi wa kooti eya high court bwe mwatuse kuwaaba ani awaaba wulidde okuwaaba kutya medi omanyi nabye ebinyonyo omanyi etteeka weliba ddungi etteeka ddungi bagamba kyamu ddungi nze ku muntu akuba abantu amasasi mbuuza bumaali bwenkubuulira lirimu ebintu bingi ebirungi ebintu birimu ebintu etteeka lirimu ebintu bingi bwe mubaamu obuwaayiro nga tebukwatagana na supreme court obusaagala boogerera kuba siri mulamuzi naye nze njijjamu kamu abantu ke beesibyeko okutwala civilian mu kooti y'amagye nze nkugamba nti civilian medi Lord Mayor ndeka mmalirize nti civilian akwate mundu nasanga abantu nga bali mu mirembe gyabwe civilian eyakwata bomu n'akuba abantu wano ku rugby background erugogo abantu bonna ne bafa nina n'emikwano gyange nakati tebatereeranga bw'omukwata oyo n'ogamba onotabangako mu magye lwaki omutwala mu court marshal nga sse abantu enkuyanja n'enkuyanja oyo talina tabbu bano abannaffe ab'opposition abakifudde ensonga babuzaabuza bannayuganda bwe baba babadde baagala nnyo nga balumirirwa ba civilian nga bwe boogera babaddewa lwaki bafulumye nga netteeka terinabeera tebodi terina bakuteesebwako terina banakusoma nti lyeriddako bonna ne beekandagga ne bafuluma ebweru mu kifo ky'okusigalawo ne bajjamu obuwaayiro nga bwe nkugambye obumu bwe twagenze nga tutereeza kano kabi kano kaveemu ne kavaamu bo lwafulumye bonna boogerera eno kati bazze ku lediyo teeka bannange lituli bubi naye okoze eki lwaki toyimirira wali ku fulo n'ogamba kano mukajjeemu babaka palamenti babowooza munamateeka maliriza tobawooza bantu kalwate woolera ebweru wakati ate okizeemu
ng'ate babadde n'omukisa kubanga bangi ababaka abasukka mu 10 basobola okuteekawo fight ogabe ab'NRM babadde bameka 17 bano 10 abantu 10 ku 17 debate tenyokaawo nesula okay tweyanze mudduse ate bamaze okuyisa muge tweyanze munamateeka maliriza munamateeka bano boogedde ng'abalemmeni era mbasaasidde nnyo ebintu bye bagenzeemu ebimu biyinza okubazitoowerera era n'enjogera gye babinnyonnyolamu olaba nga babikutte bwe batyo sambala naye njagala ekubaddamu bwendi namba emu Mpindi agambye nti abamagye balina enkwata ebbo gye babikwatamu eya kooti eza bulijjo zikitabikwata ekyo era kyogerwanga muntu naye bwe bakati omanya amateeka kuba si mateeka tulina ogo omu wuliriza kati ebyo si byendimu bweba general court martial ne bweba kooti za bulijjo zonna zivunaanyizibwa okuteeka mu nkola gye tuyita Bill of Rights eri mu chapter 4 naye ddala akawaayiro namba 28 oba ennyinga ya 28 eyogera tu right to a fair hearing oba tribunal oba court right to a fair trial kintu kikulu kakati ekyakikulaze nti ekireeta Museveni okuteekawo general court martial zimenyese mateeka please leka nga nsirise nga nsirise bangero lyonna munamateeka maliriza nze nkyogera nga bwe nkitegedde maliriza Lord Mayor kamalirizi tugenda mu bulango sebo nti Museveni agamba tayagala kooti ziwe bantu beyiro era kyekimujja mu civilian courts agende mu general court martial eyo ku oba omenyese mateeka oba omuwambye ekyo nakyo kankiddemu Mpindi agambye awadde example abatta muganda wange Meja Kigundu abatta Kirumira abatta Kaweesa abatta Joan Kagezi uliriza abakuba Katumba Mala ne batta ne muwala we uliriza nkuwa listi kwabo bonna ani ali mu general court martial kuba si yakajje baddewo kwabo bonna abatta Kaweesa abatta Kirumira abatta Joan Kagezi Nagasure bamukutete bamutute mu general court martial please general court martial baddewo kumala emyaka 2 kwabo bonna naye mu general court martial waliyo ba Masheti waliyo ba Bobby Yanga waliyo ba Besigye be batasanze namu ono gwe bagamba nti Bobby Yanga bakusanga n'akakofiira gwe bagamba Masheti nti bakusanga n'akakofiira ka Nuupu so tuleme kugamba nti ebintu byogera ekirala kwe kugamba nti nno ono kyabadde agamba ekyamuhozi sinza kukirekawo nga sikizeemu kuba kinkutteko nnyo ono kikundi CDF nti waddemba okwogera ebibozibozi byadde bimenya amateeka social media mbw ate era byayogera ne ku bazungu byakanga baana abazungu nabo bali bekutiitiira batya nnyo CDF ate nga kyayogera yakulira amagye mu ggwanga laba yakwata yagamba nyina Edi Mutwe mu basement yange munyigiriza Lunyankole ku Human Rights Commission nevayo ne mugamba gwe otamute tujja kukangavula nabagamba mmwe gwe wangadi yagwe nkwadde last warning damoje jembe gwe wano nja kunona waawo woli kakati onawoza nti bino ebintu bano mbasaasidde ate tuleme eggwanga nga lifa tuleme kugira bwe tutyo basaasidde balime nkubulya balina bye balina okwerekeza 88 akadakiika zizino sinyizola kwelesaawa omukaaga Mpindi abali mu meeting banga nti balugera President Museveni wamugamba ki Medi we twali twogera the president nze namugamba nti ekyonoonye etteeka lino abantu okulowooza public okulikaabira okutuuka ku level eno be bannaffe abali mu gavumenti abali mu magye abalikozesa okutulugunya abantu ababawakanya oli naakwata nti omwana ono tumusanze ne kabereeti
tabangako musirikale naga ne bamudduseeyo mu court martial kimanyi ne baddeeta obusosonko bwa masasi ne babusuula ewakaawo olwokuba baagala omulwanyisa mu by'obufuzi oli najja nga ayagala okulwanyisa Ssebunyoono n'amukasukira ekigoye ne tumugamba ebyo bye biyonoonye etteeka lino era nze ku muzindalo kuno Medi kwendi saagala kulowooza nti abaana be bakwata obukofiira be bakwata kyovala n'ezo engoye bazitaddeko laama nti oteeka okubaako ne logo eraga nti eno ya UPDF so sugenda kukwata buli atasaani amasasi nato Hello, Bwana Medi Nsereko Sebuliba bali kuweereza ggwanga bali kundeetera namuna PFF nange mulodi aliyaji Elias Lukwago andikigo kansala Rastamani bwayise mulakimu ona PFF omukulu Dr. Kiza Besigye komanda in chief ensonga muzogedde naye watandikirako wali Bwana Medi watandikidde o constituency yo ekyaleetera ebyo byonna okulumba olubiri mu G7 eyo twali mu lulu gwa byabufuzi gw'Obote era wotunuuliramu olwaleero Bwana Medi omululu gwa byobufuzi Uganda wange oyo wa NRM asobola okutegeera kitosobola kufuga abantu myaka 40 n'osigala ng'era okyayagala ekirala Bwana Medi nga mmaliriza ku nsonga ya etteeka eryo eryayitiddwa nga nze mulakimu tegeeza eggwanga n'abatuwuliriza ebino byonna tebyazzeemu nno bizze kuyamba muntu wa bulijjo byazze kulwanyisa ffe bannabyabufuzi juzi mwalabyawo Bwana Medi nga tuli mu kooti bakifeesi nga bali mu kooti awe wabeesigawe nakawa nga bazze kukola fujjo ku baana ba PFF naye tubategeeza buyagoye Hello. Nsereko Sebuliba. Wanji. Lamusiza Nyesebo. Nange Sebo. The Political Scholars Association. Katule bukano ku Namugongo stage. Simulira likiriya. Nkuwulira bulungi nnyo. Setukaye na bukaye nterikiriya genda maaso nterikiriya. Kale taata naye kantambulirewo mpola mpola. Naye mukulu Sebunya nkwewuunyiza. Ogamba CDF nti ebyo bya social media ng'abaana be bakwata nga bannuwa mutwe ate baba bye babakwatira babijja ku social media ate mba nkwewuunya ekyamazima mukulu Medi CDF tulina kufulumya statement y'ensonga lwaki olwa President Museveni alina naye akawunti ze nga bw'oziraba era ekintu ekibeera ku social media handle ye tukitwala nga nsonga nkulu kuba office gyalimu office nkulu ensonga yonna ekyamazima mukulu Medi inetteeka lye balireese lirina amaaso yensonga lwaki olaba nti abaana ba Nuupu bonna bayooleddwa bateekebwa mu ki ba Olivia Ludaaya bonna abaavaayo n'abakyaliyo babateze mu kkooti y'amagye olw'ebyo naye ate ng'olaba aba NRM balina zoovulo zaabwe tebakuunwako eyo etteeka lirina amaaso nze katwe Ali ku simu halo. Luba Choya. Kansoke nebaza bali mu studio yabo. Nanzo Luba Choya. Nija kuso kubuuzaamu baonde bombi yabo. Omukulu Mpindi Bumali n'omukulu Sebunya. Mugenze mukoti maaso ende baddewo. Temuli bataliba bavunani wakati balina byambalo by'amagye wadde mundu wadde ebyamagye bwe bali bayitirivu nga balangwa byabufuzi kwogera President Museveni kabikiza Besigye freedom fighter ne munne bali makomera luzira nga koti yagamba ko byamagye tena hoteliwo tebaliyo mwabi Bumali bajja kujewuwo nga wogera President Museveni kuwagira nesawa jeri nga President Museveni taliko wagira mulala majiba gambe njino mabano ine mundu oyina tujye uwo uniform ya maje ndizo yira bakutware soma izangamba era zibaza nyuma omwamba mwita Europe wafe okugama dimufulume bwe mulemerayo kiyita bimeka ebiyise nga je bali Halo. Medi bali kuweereza mukibijjo ne mmanyi ne gomba kakati eretteeka balitiba Nuupu tewayisina kibala kirina kukubulaabona Nuupu bagenda kukwata abaana b'abantu bateeke makomere baguddeko emisango etali bituufu babasibe n'ekyokubiri Bwana Bumali akimanyi onalebo oyo nti akadde konna
naye bijja mutuukako kubanga NRM tegenda kufera mu buyinza naye ejja kuvaako naye ekyakali bayisizza banamala ejja kukwata bajja kukusiba obali kuweereza ssebo yakwebaza odumenjala kwebaza nemwena abazze neyanziza nnyo Medi omukisa ogutuweereddwa wano olwaleero buli lwenjja wano CBS nga bwe wagamba tutambula n'okumanya nfuba nnyo okuvaawo ne kateekaawe ne keŋŋenze nako kenjize olwaleero keŋŋenze nako kenjize kavudde wa Kibirigese Bunya nti CDF mwana muto adda mu social media n'ajoboja kyagambye kujoboja si kituufu ebibozibozi akola ki sebo CDF ndi wabuvunanyizibwa nsagala kukozesa nnyo olulimi lugereka oli yagambye nti MP bawowola kati gwogamba kujoboja kati njagala byagambye byawandiika bigamba nti and I quote bya social media n'ebiki njagala nkitegere bulungi kyemba ngenda nakyo tunasomanya obukejja